Mbalamusiza ne bannakasambi abansindika mu palamenti abali mu ggalo mbasasira era mbakwasa Mukama Katonda abo tujemu n'obulwadde buno abo tujemu ssebo. Kakati nkunoonyezaako Honorable Kabanda kubanga ndi ku mulamwa wano ogw'Ebola EMubende naye nga sabbiiti eno etannaggwako waliwo ekigambo kye wayogedde ku mpewo mu programu ya Africa gye bayita ensi n'ebyayo ng'oyogera eri Prime Minister ebigambo ebyo ne bisiikuula emmeeme z'abakulembeze si bannamubende z'abakulembeze abamu EMubende era ekyavuddeko n'omuwandiisi w'ekibiina kya NRM Mubende Mwami Sheifu Magezi gwendi naye wano okwetonda gwe Honorable Kabanda bwe wasiwuusa empisa n'oyogera ku Prime Minister kaakati bwe wasiwuusa empisa omuwandiisi w'ekibiina kyo n'avaayo neyetonda ku lulwo ne ku lw'abannakasambya ekyo kimu ekyokubiri ebyo bwe byawedde ngoberedde abakulembeze ababaka ba palamenti banno abava EMubende nga bakulumba okukamala obukamazi era jo nabalabyeko ku mikutu egy'enjawulo ne kati olwaleero ku makyamba alabeko ku mikutu egy'enjawulo nga sinajja ku mpewo njagala kubuuza ebibuuzo bibiri okukulumba bankyogere ntya nti bw'oba owadde endowooza bw'ovaayo n'endowooza yo ng'omubaka wa palamenti oga nti no abantu ndowooza bandibadde basigazaako okulya abantu Prime Minister andibadde takola bw'ati mu mateeka gammwe ge mubeeramu agebyo ogw'omusango okukuvunaana kuba kuvunaana mu musango kubanga omuntu bwe yeetonda kitegeeza waliwo omusango nono ayogedde ku mpewo nti gundi yakoze bubi waliwo omusango okwogera ku Prime Minister kive mu Uganda ekikulu oli negative nzanzi nabimanyire by'okubeera negative era ne President Museveni ate nali ngenda mujjukiza nno mukwano gwa Prime Minister nti President Museveni bwe yajja mu Uganda bwe yajja ku Point FM bwe yajja ku muzindalo ekigambo kye kyasookera ddala nyina eddoboozi yagamba nzize okumalawo obulimba obulimba olowooza bwali ani yali abututte ewuwe kiba kitegeeza naye nga sionoonye budde mukama wange oba omaliriza ekintu nkibikudde kakati njagala otandikira okusookera ddala okyajjukira nga akatale k'emiyaga bakasiba ne basiba n'omubaka waayo ani yakasiba omugenzi Geno Eri Tumwine omugenzi bambi mukama amusaasire onalebose era onalebose kikubo yali agezaako okutaasa abeewuwe Geno Tumwine n'alagira bamukwata era ne bamukwata emirundi ebiri era nze nagenda mu kooti mu kubamuyimirira waliko kubanga yali ku nsonga z'abantu ne Barnabas Tinkasiimire ne Patrick Nsamba mwe mwamweyimirira ffe twamweyimirira kubanga yali ku nsonga z'abaki ku nsonga z'abantu kakati njagala ngera olugero luno mu Lunyankole lwe nagerera jjo Mwami Matumbwe Abanyankole bagamba nti okundasha omunonga konkanye koto mugira muzaana nzigondezaamu taatawo bagamba nti mwagale naye maama wo ate tumufula muddu yagala kitaawo naye tofuula maama wo muddu okay kiba kitegeeza maama wo olina omwagala ennyo kakati ffe abakulembeze ffe bamaama baffe be balonzi bamaama bamwe be balonzi toyinza kubwagala nnyo be Kampala be wasanga Kampala kusinga bakusindikayo okay ontegedde nkutegedde toyinza kwagala nnyo be wasanga Kampala okusinga be wasa abakulunda abakusindikayo okay onfunye bulungi nkufunye ssebo Geno Eri Tumwine Honorable Sekikubo yamujjukiza n'amugamba nti temumulaba wano okubeera genero naye ng'ali mu nsiko taata wange Saamu agalwa omugenzi ye yagula ettaka we baziika taata we
era ne kimunyiiza nnyo ekyo naye nga gaali mazima oba bwali bulimba gaali mazima naye olwokubanga mu western omuntu okugamba nti yaziika kitaawo nga tolina wooziika fene gye tuyita limbo gye baziika abatalinaako baabwe mazima oba bwali bulimba neba ne Buganda erina ebigambo ebinyiiza ng'okuziika omuntu atalinaako babi taata wabonaliwo Ssekikubo ne batukyawa batuufu Samuel Kangave omugenzi ye yanoonya ettaka teyamuziika buziisi ye yanoonya ne we banaamuziika ng'abuliddwa oba muziika kati yali amujjukiza ng'amugamba nti nga tonnaba kunsasula bw'oti sooka ojjukira ekyo kitange kye yakolera wuwo nga tonnaba kulagira bamukwate bandeege bankube emiggo banteeke mu kaduukulu otandika okugamba nti ako teolaba Ssekikubo bwe tumulina sooka ojjukire taata wange taata we yamukolera ki nga tetunaba ffe kusika muguwa sooka okijjukire wakiri kyo kinsonyiire kye nali njogera ku redio nkutegedde nti gwe Saamu oyo okogamba Prime Minister nti ate bano abalimira ebageza n'ekibalinga bakole batya nanga nti babakube bannayuganda lwe bajja okuwulira kakati nze Kabanda abantu abansindika mu paalamenti ng'amasasi gavuga ekasambya nti olina akantu koyogedde omuntu nga tonnaba kuggwangana naye mu bulagu jjukira kyeyakolera nga tonnabaga nti Magala ali biased Magala goli negative yes naye redi eno yawo yakola kyenka babalowooza nti ababaka b'NRM okugenda mu paalamenti EMubende ebitundu ebirala ne bironda aba opposition kwali kunywa buugi bandibadde Ssekikubo bamwebazaako n'olwekyo kyenjagala mwami Saifu n'abalala bonna Wahabu beyayise n'arekodinga kubanga Wahabu yabayise awo ewuwe n'abarekodinga abo bonna abo Wahabu yali wali bamumanyi abo nga tonnaba kugamba nti noweetondera Prime Minister sooka weetondere abo abeekasambye be bakuba emiggo nga tonneetondera Prime Minister President ayogedde ku ssaawa 3 mu ssaawa 3 n'ekitundu ssaawa 3 n'ekitundu batandise okukuba abantu emiggo nga n'omukyala mu kirungi bamukubye essasi nti Honorable Kabanda ensonga gy'oyogerako y'abantu yes nga tonnaba kumunenya Saamu balaba Magala mbuulira nti nze naddamu Prime Minister nga tonnamukubira nali naamwogeddeko anamala kwogera naye wamala kwogera naye n'ayogera ebyo ebintu ate ebinakuwaza abantu nti abakyala bali abatunda akatogo ekasambya Erusaalira Ennabingoola bamaze okubakwata n'emiwogo gyabwe bagitutte waliwo n'ekyakwasa abakyala ennaku waliwo abakyala waliwo ekibuuzo kye namubuuza oba ensi yakiwulira ekyo kyo teyakiddiramu ddala ekyomukyala abasirikale gwe baakwata ng'ali ku ppiki ng'abulidinga ng'ali lubuto lugenda kuvaamu wano ekasaana ku kisaawe ne bakuba owa boda ne bamuggyako n'eppiki ne bagamba omukazi tambula naye nali mubuuza Prime Minister nti weeteeke naawe oli mukyala muzadde weeteeke mu kiti ky'omukyala oyo obuto nga lugenda kuva omanyi kye bayita okuvaamu olubuto kubanga Madam Prime Minister nali mujjukiza nti bano abakyala abafumba akatogo abanoonya school fees w'abaana baabwe naawe walinako restaurant ekakumiro weeteeke mu kifaananyi ekyo ng'okyalina restaurant ekakumiro onoonye ekyokulya ky'abaana bo ne school fees w'abaana bo nga gavumenti emaze okulagira nti kaakati restaurant yo yonna bagiggale emmere bagitwale era nabo bakuyingize ne munda so wali toyogera naye wali oganda mweteekeko mu kifaananyi ekyo nagamba abantu beekasambya lwaki nsasulira nayikondo amazzi banywe ga bwerere balekerawo ne nayikondo ozikozese ku bwerere nti lumu nali nyina ndi muto nnyo maama wange nga waliwo ekyeya kyamaanyi nnyo n'agenda okusena amazzi ku luzzi lw'omuntu ne basooka bamuyolesa ebitosi bamuyolesa ebitosi n'amakaago gakyaliwo n'omuzeeyi akyaliwo saagala kumwogera linnya ne bamuyolesa ebitosi asobole okufuna amazzi gananfumbira emmere kakati neeteeka mu kifaananyi ekyo nti singa basaba 5,000 okukanika nayikondo n'okusenako amazzi bw'aba tazirina abaana be bagenda kulya abaana be amazzi banaagajjawa neeteeka mu kifaananyi ekyo nti naye akyeteekemu
So walito mulumba. Walito tolumba prime minister. Nze sisobola mulumba actually ye akanumba emirundi esatu ate gumunga yanumba nawe woli. Nga simuddangamu. Ku kanisa ekitonzi. Yeba nabo mu municipality abagamba nti no prime minister mulungi yabawagira mu kalulu. Yali tawagira tone. Of course yali tabawagira. Yali abawagira. Yali tawagira tone. Lwaki tetusooka kulumirirwa abantu ye bannange lwaki ono bamaanyi muggaji obadde oleeta ki waliwo akayimba kagamba nze ndi mukatuliki nti twandibadde tutya singa kabanda teyajja twandibadde waffe kabanda we kati wali kiko kaleetedde nganzi yagala akayimba okaleetedde mu F9 oyagala kakyusa twandibadde wasinga Ebola teyajja twandibadde waffe Ebola yebale kati fe abakulembeze kati essaawa eno tutandise okuvaayo ennyo anse tulabe tewategeka wano toki wano okulaga bye tukoze abamu tebabulira mu meeza tebajja kakati akayimba kana ak'omwana ono gwe bayita nti okamanyi nti singa si mukama singa ebintu byange byonna vulugu edi ali wano yamanye nze manyiza sebatta singa Ebola singa ebintu byaffe abamu si vulugu nti ensika etuwulirire wano ketuwulire wano kati katweyabye wali olabyeko wamali bwagudde ku kibumba ensujju olaba kibwebwe noga omusajja ono ali bamuwe ennyama olabe bamuwe ennyama olabe ekinaavaamu ayimire nga nemutuga n'olwekyo njagala abantu baffe tuleke okubadaivatinga mubeere ku mulamwa gw'Ebola tubeere mukubakolera si ku mulamwa gw'Ebola mukubakolera nze obadde ondaba tweets zange zonna n'ebirala ne communication yonna yange nga ngamba nti chairman LC5 antegeezezza kitegeeza chairman abadde ku ground nga simala googera kintu of course gwe ng'omubaka oyinza obutama naye chairman abeera ku ground era piki era drones era nga bakutaani chairman nga nkubira nti kakati ate nga tukyayamba ababodaboda naye ate nange bannoonya kati nyamba naye bamunoonya ate kakatira eddoboozi nze siri mukugamba nti nno oba prime minister yakoze nze ndi mukugamba tulumirirwe abantu baffe tulowooze ku mbeera gye bayitamu nakuwa kasooli saamu wamusimba gye wamusimba mwamisaifu yennyini namuwa amulisa owange amulisa ne chairman Sekamata leero teyazze naye namuwa Sekamate waali kakati baba tebamukkiriza kugenda kuvuga piki kugenda mu nnimiro yo kukola kasooli oyo bana bali mu kwetonda ku lwa prime minister tagenda kufa ekuba tetulimira mu binaabiro byaffe mulimirawo mu ddiiro bali mu kwetonda singa prime minister tubeera tetumugaye nti kkiriza abantu piki zitambule kkiriza abagenda ku masomero bainvigireta waliwo invigireta gwe bakwata ekasambi awo namulaba katabi mukkiriza ebigezo bigende mu maaso ate kakati abasomesa mubakutte amalwaliro gaffe tegaliiko staff quarters ate abasomesa abalwadde mubaganye okulinnya pikipiki okuzivuga okugenda okujjanjaba abantu baffe ekikyuka kye nali nsaba nti weeteeke mu kifaananyi ky'abantu abalala prime minister alina konvoyi abaana ababe n'abazzukulu be babatwala mu ddwaliro mu konvoyi naye ate abantu ba bulijjo eggulo nze nasose n'okulira ekintu kino nze nadde sikimanyi omukyala erwegula yabadde agenda kuzaala chairman nantegeeza kawuki nti n'ensuwa eyatise oyo aba atuusizza obudde bwennyini bw'okuzaala nga buli piki buuza chairman Sekamate nga buli piki yonna gye bagamba egamba ntayi sijja gendayo bagambye buli we bakwatira ku piki bamukube wayambye ote kubanga mbulire agamba wakoze omulimu nakubidde PA wange ne mugamba kakati gwe tambula ng'oli ku ssimu tovaako akukwatako nga njogera naye nfa n'omuntu omukyala oyo tagenda kufa omuntu yenna n'akukwatako omukyala mukube maaso awo era sebo omukyala yazadde bakugamba honorable
omukyala yazadde akaana ka bulenzi saa 9 ogw'ekiro mukatume kabanda David mukama katonda yebale kakati ng'omuntu ng'oyo nga mwami Saifu avaayo yeetonda nti twagala okwetonda ffe bannakasambya olw'okunyiiza byayogeddwa omubaka waffe olw'okunyiiza prime minister waakiri omukyala we Lwegula yandifiiriddeyo naye nga prime minister tanyiize maama waakiri omukyala afa naye nga prime minister tebamunyizizza naye njagala okubuuza mwami Sambala Bamagala esebo ng'omalinyiza honorable ng'omwaka guggwako abalina prime minister nange atamulina damu bamulina nze simulina prime minister kuba yagamba ku radio nti Kabanda tajjanga mu ofiisi yange nze bannakasambya bansindika mu parliament era njagala okutegeeza mwami Saifu nti ne bwoba oyagala district prime minister si yagikuwa baali bagiwa Lugunda yali amanyi gye yayita ebyalo jjo Sekamate byafunye Kasambya kyagamba nti no prime minister yabireese local chair minister wa local government n'olwekyo njagala otuyite ffe ng'ababaka abalina prime minister n'abatamulina ababaka ambayebaka mbayise munnemesezza nze tuyimirirawo buli omu ayogere byakoze nti gwatalina prime minister n'alina prime minister tutunulire ebintu bye mukoze mu myaka ebiri tukoze era mu lockdown eno sebo maze okulangira okutandika n'olwokubiri ngenda gikozesa okukola enguudo zonna eziri mu Kasambya ezasigalira kuba kati obudde nnina n'obutindo zonna ogenda zikola zonna mu lockdown eno obudde nnina siri mu palamenti ebyuma bitambula teri abikwatako omusaala gwenfuna kubanga omuntu yenna agamba nti n'abantu tebatambuza birime abantu bodaboda teziddamu kutikka byakulya abo betugana okutika ebyokulya ate mwana wattu mwe tujja akasente ffe akatusasulwa nga ffe ababaka ba parliament akasaala n'olwekyo kiba kitegeeza nti baba tebawadde mu ssolo naffe tetugenda kufuna akasaala kano kenfuna ngenda kukozesa lockdown eno kubanga yagalagana bayinza ogyongerayo mu kugyongerayo okwo nze enguudo ngenda zikola zonna emmere yammwe wenaabalira nga maze ozikola webale nnyo abakulembeze twekwase lockdown tukole ne ku birala muleme kwekwasa birala ate ffe twabuuzanga abantu wano nti bagamba nti nno tone teyagikwatako nga bamu babuuza nti yagenda mu palamenti ng'amanyi nti nno okugikwatako kuli baayo batekuuba eyo lwaki takoze ku birala kuba yali takitegedeo babiri baayo twagenda mu palamenti nga tumanyi nti Ebola alijja tukole ne ku birala mukolere ku bantu tukolere ku bantu ku birala honorable wanjisebo enaku zino ku TikTok kuliko akasajja akegumbulidde obusimanyi ba Edi bano simanyi bakagobe kali kuti kazeyi nnyo kali myaka nga 7 kalina obugambo naye akantu kakyasembeyo okukola omuvubuka yakagambye nti otuddaawo omanyi okola biki kakati akazeyi ne kamuddamu akazeyi ne kamugamba okole ki omuvubuka n'akavuma kakazeyi tokubye nnyo kali kasajja kali ku TikTok okwo kanyumira kamugambye tokubye nnyo sabasiibula bwemba nkubye nnyo nja kusaba mwami Saifu yeetonde ku lwange kale mbalamusizza nnyo basebo ne bannyamu bannamubende abato n'abakulu erinnya Nakazibu Okulania omubaka omukyala akiikirira Mubende district tegera okubategeeza nti ekirwadde kino ekyatulumbye eky'Ebola kirwadde kikambwe nnyo kizibu kyakuwonya abantu naye nga weewaawo Mukama atuwayo obuzirwawamu abawona balekerawo okukuŋŋaana abantu balekerawo okuwekoonakoona ku bannaabwe abantu balekerawo okukwata mu ngalo abantu balekerawo okukola emikolo kyonna ekikuŋŋaanya abantu bwangu bwangu omwakumako obanga tekusaasaana amateeka agaagalana naye ate omwataaza munne engeri y'enjawulo olaba nti tukulya bibala byamu bibira kubanga ebisolo oluusi ebibeera n'oluma ku bibala bwebityo ati naawe n'okiryanga omuntu obulwadde obukupona twekengera abantu abajja mu tumanyi wajebanga bawalaolaba omuntu yenna alina obubonero obufaananako ng'obwekirwadde kino eky'Ebola buli omuntu okuba nti alumizibwa omubiri
omuntu avaamu omusaayi mu butuli obw'omubiri obw'enjawulo, omuntu akugambye nti awulira omusujja, aluma omutwe, ebintu ebifaananako nga bwe bityo bw'obyekengera mu bibira, abasawo abakwatibwako naddala DH1 surveillance officer enamba bazi basomerako awo osobola okulaba nga tutaasa abantu. Kirabo kya muwendo gye tuli be tulina okukuuma n'okukoza n'okwegendereza okufaayo ku mwana wo n'abeera ne birth certificate kimuwa omukisa munene nnyo okufuna ebintu obuweereza obw'enjawulo oboolyawo obwandibadde obuzibu okufuna omuli okugemebwa, okuweebwa ekifo ku ssomero, okumanya emyaka gyabwe emituufu n'ebirala ebibakwatako. Tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde nga tuwandiisa abaana baffe tusobole okubafunira birth certificate. Okumanya ebisingawo kyalira woofiisi za DIRES ku lyokumbi oba kuba ku nooti 8 nooti 2.7 nooti. Obubaka buno bukutuusibwako nnira. Essenyenya buli muntu yenna alina pikipiki lyerino Robert Bicycle Center bemukama okutuusiriza ebintu byonna ebikola ku pikipiki n'amagaali mu bungi ddala anti basuubuza saakona okutunda mu lejjalejja ebintu byabwe byonna biri original. Songa ebbeeyi yakuteesa nseko buseko kati jangu leero ku Robert Bicycle Center weefunire zipeeya omuli wa bajaji Queen, Yamaha, Senke, Honda n'ebikebera byonna anti basuubuza ne lejjalejja. Weetaaga eggaali ekyenja mu bikebera by'abakuba Japan ne China bazituusizza saako n'esipeeya waako yenna ate nga nammwe abasuubuzi babatuusiriza obukutiya mu saizi ez'enjawulo saako n'amatundubaali mu saizi zonna 40x40, 30x40, 24x30 n'esaizi endala nnyingi nnyo. Togenda gye banaakubbira nakwawula jjangu ku Robert Bicycle Center bakuza sipeeya ali original. Jjukira batuusidde bamakanika bakafulu abamanyi bakola basange Mubende ku First Lake nga wakayisa Prime Droppers Hotel komakanga wewe nyini oba bakubire ku 0787-97-95-2-7-7-2-6-7 Robert Bicycle Center, the class above sea level. Yongeza point tukomyewo webale nnyo balire ddala mpulirize eddakiika ziri musanvu ezibaluka esaawa musanvu. Webale nnyo balire ddala oli ku Point FM programu ensonga ne bannaffe mpesi myalima okusoma ku messages wano mangu ne bannaffe aba Shell betutambula nabo. Tuli wano mu kibuga ky'Emubende otusinziira okuweereza mu studios nina mu chairman RC5 ne speaker wa district ye Kasanda n'abalala bangi. Wa message nyingi ekiri ku ddwaliro kati abasawo beedimye okujjanjaba abalwadde ensonga nti agambye ensonga nti baleese ssente za Ebola ne bawaaka abasawo abamu abalala tebannafuna kati akeedimo katandise naffe amalyo tugafunye otubaddewo mu Bulango nti akeedimo kagenda maaso akaidemo kagenda maaso wali mu ddwaliro Mubende. Muto wange mwayi mukalazi munnange nkulamusizaako nnyo webale kuweereza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Mwayi mukalazi abaddanga nti naye magalo ojubisa nze nasaka entuŋŋamo mbuuza naffe abalwadde batuleese tufiire ewaka abalwadde munnange anti tuli ku Ebola kati bwe bulwadde Ebola bwe bulwadde ye mukazi kuno kakati yaliko ye mukazi anti abasajja abamu amanyi bwafuna omukazi omulala n'awunga n'abanga mukyala wakati kyamufaako kati atuuka ebisajja ebimbisiru kituuka n'okuyita ate nikiyitamu erinnya lyoli ekigamba gundi ate nga kimuyitamu lyoli kati munnange Ebola yaliko. Okay, Robbi nawe yampeereza ndoza luli ku makyaba ni ddoboozi lya Neil abadde wansi. Okay, Mr. Sam Kasambya aba boda tebavuga bitereke babakwata clarify more kiri Kasanda oka. Okay, ebyo chairman abizemu RC5 mu buwulidde
Bambi magala tukirize tuvuge bitereke kubanga oyogera ne his excellence nze kavuma munna banze silimbaka wa parliament ambassador mamishaifa kanti amunkubiranga ambassador okay which is good kakati akantu kambadde mbanyumiza leka nkakuzanyira okawulira akasajja kano kali kutikutoko kegulidde erinnya kawulire Honorable David Kwoli okawulire kembadde gamba akasajja bakabuuza Tobuuza zonna bwabuuziza okuva obuto weevuga tokulya nnyo muvuga tobuuza gwenda bavuga okuva obuto weevuga tokubye nnyo akasajja ako kanyumira tubiveeko abakala tubiveeko nonyeza ko nalebo Nsamba Wanji omufunira kuno yes okay ampuliriza wabala nyoba lidala njagala kwebaza nakugambye nti encha services encha zigenda kukyukamu tujja kuba ne abakristu sawa wakati wesaa 11 n'ekitundu ne saa 12 n'ekitundu esaawa emu then abakusabye bajja okuddaka 12 kitundu kwemu kitundu pasa sewanyana kuva kwemu kitundu bwe batone service ndala zonna zinagenda ziddako nenjagala kwebaza tugoberera webale nyoba lidala Daniyo ekikona manager Daniyo manager Daniyo webale nyoba lidala okubanga naawe kwoli mu mbeera eyo katunonye wekitiibwa Nsamba ali South Africa okay kwali yes honorable Sebo sebo nkulamusizaawo oli Johannesburg awo oli Cape Town ndi Johannesburg and especially ndi Midrand okay tondese nnyo kale kakati njagala obuuze kubatuuliriza Sebo bwana mpaka neyaluzanyo neyanzenge Ero luno kyonkoze sikirabanga wangambye ku ssaawa 4 n'ekitundu Ebola wano nsonyi wansaasira Ebola akutta akati wano abantu mu studio balimu wanga 10 tugenda kuba ffenna kati n'entuula munange malagasaasira honorable nange obwedda nnyumirwa kubanga obwedda kwendi nga ndaba abateesa ab'enjawulo nga batambula nga boogera ensonga weebale nnyo bajjala njagala kutwala omukisa guno okubeebaza ennyo nyini ddala abasobodde okuva ne badelibaleetinga naddala ku nsonga ezo eziruma abantu baffe mbalamusiza nnyo mwenna abakulu abali mu studio sipiika wange ow'ekasanda waali lambika nsonga bulungi weebale nnyo weebalire ddala bwana Mpagala naye weebale nnyo weebalire ddala era njagala kusaba nga bwe tulowooza okuprotectinga abalala oze nnyo protectinga abakozi ba Point FM awo esebo kubanga katubwana kayiira baagaana abantu okutambula naye era ndabye avudde ematudu najjaawo era mwali mu studio ne Steven Ndagizimana baagaana abantu okutambula tukendeeze ku bulwadde mulabye ali awo naye ate nga nabo tebalina kyakukola kuba bakulembeze bateka okutuusa eddoboozi lyabwe mu kaseera kano abakulembeze baba balina okulwana bwezizingizo kiba kitegeeza gwe agenda okukyaza abantu abakufaanana nga sipiika w'ekasanda baagaana abantu okutambula ali mu studio so kiba kitegeeza oli at risk nnyo nga okubeera nga abantu bwe batyo batuuse naye ate nga tosobola kubanenya kuba balina obukazi balina okukola ki okutuusa eddoboozi kubanga ebintu bino byonna bwe bigenda mu maaso abantu akubadde ebiseera bisinga gavumenti y'abakulembeze batwala ng'ekitagasa naye abantu balina abakulembeze be balonda n'amanya nti ono bwe naaba nina obwetaavu bwe buti ne bwe buti yanaaba antuusiza ebirowoozo byange so yensonga badde abakulembeze olwo mu mbeera yonna bafuba n'agamba nti kale kaŋŋende ndabe n'ayita ku misanvu kubanga kasawaaviire emadudu ku kagaali ke awo okutuuka okubanga ayise ku misanvu miki mingi n'okunnyonnyolako kungi naye nga mu byonna nzikiriza
kubanga omulamwa gwe waleese kirabika Ebola agusinzizza amaanyi naye ssebo guno gwendiko gwe mukulu era gwe gwenjagala ogendeko njagala gukwanjulira sijja gugendako ng'obwedda ndi mukuwuliriza birala nja gugendako ng'amaze okuddamuko ku bino ebitonotono kale ddamu ekisooka mu bisooka njagala otwala omukisa guno okukubiriza abatuuze baffe bonna aba disitulikiti ebbiri Mubende ne Kasanda mwebale kuwuliriza abakulembeze kuba nga bwe neebaziza abakulembeze omulimu gwe bakoze chairman Ntambi ababaka ba palamenti bakansala na buli omu omukulembeze waali n'ab'e Kasanda bonna buli otadde contribution ku bulwadde buno ssebo tukwebaza nnyo tukwebaliza ddala kaakati mwe bakama baffe ababeereeyo nga bali ku radio mwekumidde ku Point FM abakulembeze bwe bavaayo bwe batyo ne bagamba nti agolo gye tuteebamu eno golo gye tuteebamu yakwewonya bulwadde manyi eyo mwina amakubo agappanya ge muyitamu era ne mugenda ne mutuuka mu butawuni obwo obw'omu byalo poliisi wetasobola kutuuka manyi waliwo ebintu bye mukola nga mugamba katubalageko nti tusobolera okusigala nga tuli mu bbaala tebatusobola kati njagala nange kugatta ddoboozi lyange ku ekyo mbasabe nti mutuyambe tubeetaaga muli balamu tubaagala muli balamu kubanga mulina abaana ab'okuweerera tubeetaaga muli balamu kubanga mulina abantu ab'okulabirira buli omu wooli tukwetaaga oli mulamu mujja kutusonyiwa naye kambeere nga seyifu neetonde kulwa nange njagala okwetonda olwa gavumenti embi gye tuyina ebakyayisa esebo oyagala nkiddemu nedda sebo genda maaso njagala nange neetonde kulwa gavumenti embi gye tukola ki gye tuyina saamu lwaki omanyi njogera bwentyo esebo toyina bw'osobola kulwanyisa bulwadde buno nga weefudde mulabe eri abantu kituufu gavumenti tosobola kulwanyisa bulwadde buno nga naawe oyefudde mulabe nga weefudde mulabe gye bali tosobola kwefuula mulabe gye bali bakulengere kubanga waliwo gwembuuzizza ku makya ga leero ng'anjogera naye ti naye ekifo w'oyogerera otuuseewo otya ndagamba nsooka n'empeereza mukyala wange ku luguudo n'amonitalinga nendaba oba webali bwe baba tebaliiwo nenzijao piki ne tukwata ppanya tugenda ne tutuuka ne tugenda okubeera kakati gavumenti gyeneekoma okwefuula omulabe eri abantu gyebagenda okukoma okugana ambulensi ne bwonoozireeta bajja kusigala bagambe bebuulire ebiboozi nti ambulensi ezo zolaba zirimu Ebola nga bwe mbiwulira nti ambulensi zirimu Ebola naye njagala kwebaza kya sipiika Katumba ze nannyonnyola nti Kasanda waliyo 7 bw'abalwadde ab'obulwadde obulala kati ezo ziyite ambulensi 8 naye ate ziri kwegamba waliwo 2 nze Ebola yekka nga singa bakukubira ne bakusanga wena symptomu z'Ebola baweereza ezo n'olwekyo abantu baffe gavumenti tugisaba ekyuse mu nkola twakayita mu COVID ebbanga si ddene nnyo tuteeka okuba nga mulina bye mwayiga mu COVID naye ne mukola ebintu nga bwe mwava mu balakisi mu COVID ne mukola ebintu bye mwakola mu COVID era ne mukomawo oluvannyuma lw'omwaka mulambeera ng'ebintu bikola nkola y'emu musigadde temukyusizaamu mu nkola kye mwatuyisaamu mu COVID ate leero muze mu biwaasi drone twali tumanyi zikwata bannuupu bokka kuba temwali mwategeeza bannayuganda nti awagira Kyagulanyi ezo drone gwe muzireetedde kaakati ziizo muzireese ne mu Ebola mumuleese n'abawagizi bamwe ab'eMubende nnyo ababawagire nnyo nabo mwagala bateeka mu drone ze mwatandikawo okufulugunya abantu ba Kyagulanyi kakati twagala kubasaba nti gavumenti eyina okubeera nga ekola byekola
naye ate n'okumanya nti waliyo abantu era nasabye sipiika Katumba nti bwe baba batudde ng'ekasanda nja kusaba ne chairman Ntambi muyise resolutions nga districts musabe abasirikale bano basomesebwe ku Ebola basomesebwe nabo olwabajja mu barakisi ne babakuba ku luguudo nga tebalina kye bayize ku nsonga za Ebola. Of course babajja mu barakisi butereevu mu bantu. Tebamanyi Ebola akwata atya, tebamanyi symptoms ki, tebalina kye bamanyi ku kyovolaba bagwira bugwizi bantu. Kyovolaba n'omuntu asibye ettooke ku piki bo bagamba ali mu kusaasaanya Ebola kubanga tebamanyi. Njagala kutegeeza ekalwana mu kawogo waliwo omukyala yazaalidde ku kkubo ekasanda omukyala yazaalidde ku kkubo era tumusirikale ali awo amugamba talina gy'alaga nga musirikale kati omusirikale yasomesebwa ku mulundi guno tugenda kubeera ne bakamwanda bangi. So kakati nsaba muyise resolutions nti bannange mu management y'Ebola twetaagayo emisomo gy'abasirikale baleme kukozesa Ebola ate kutta bantu mu nzita ndala. Abo abasirikale tebamanyi nti omukazi bw'aba azaala asobola okufa. Honorable waliwo omubaka munno omu gwe mutula mu parliament wa kitundu wa bitundu by'e Luwere yabadde abuuza nti naye mu kulwanyisa COVID tetwayigeera kulwanyisa birwadde bifaanana COVID. Uganda yo teyiga. Fete tuyiga kiki kyetwayiga kyetwaleeta okuva mu COVID olwaliro kyetuleese mu Ebola abannansi kubanga guno gubadde bayinayo mukisa munene gwa gavumenti y'NRM kwetereeze kwegamba abantu baddemu bagirabemu ak'obuntu naye era kabulidde ddala obusaasirira abasajja nga bakabanda bantambi abo abasigala nga boogerera egavumenti eyo obasaasira basajja battu kubanga obasaasira kubanga ne bwe bagezaako nga balina essuubi balowooza enkya binaakyuka erikikola erikikyuka wiikankuwa amawulire onalo wiiki eno yonna chairman LC5 mwami Ntambi abadde mu mbirigo n'ababyakwerinda abadde mu mbirigo n'abitongole byonna ng'abantu babonyaabonyezebwa okutuusa lwe nazze ku mpewo kwennamusaze ne mugamba mwami Ntambi kakkana eyo gavumenti gye wakkiriza okuweererezaamu yabavanduze ekisooka yabayeekera nabo bakyeyogerako nti bo bayeekera enkola y'ekiyekera bwetyo bwebeera. Erorera Kayira bw'ayogedde era njagala kukkiriziganya naye naye tubagamba tuli mwalwana mu kinaana obuyekera bwali mu kinaana emyaka 35 singa mwayize bwe bakwata bannayuganda olwo bwe mwali badde mutujejemberako wano njogedde bubi ndowoozaawo bwe mwali badde mutugamba nti mutabani wammwe manya muwoozi naye mumuteekateeka singa waliwo ebintu ebikyuse kwegamba oluvannyuma lw'emyaka emingi ennyo naye oluvannyuma lw'ebbanga lino lyonna era nze neewuunyiza nnyo oyo omukazi prime minister oyo mpulidde awo omuwaana mbu akoze binene ne bwe namuwulira ng'ayogera nga mumukyazizza ng'era ali mu kitunambuka bye manya mujjukira nabbanja kashi bantu bamero oli akaatugambe nti omubaka wa parliament oyo yanyizizza nnyo ne Kabanda yayogedde bitono omubaka wa parliament alina kugenda mu ofiisi ye leka kuwagawaga honalebobubaka Who are you? Okusuubira nti omubaka wa parliament must go to your office gwokola ebintu by'olina okukola ofie honorable primo gwayo gwakukyaza olyoka otugambe nti omubaka alina okuva twaza atugamba ebigambo ebyo abeekasanda era ndowooza yali ku mpewo awo wamuwulira ng'agamba abo ababaka manya ndabyeko ono yekka ndabye Bukenya yekka yagamba Kabanda talabikira ddala akolayo ki mu ofiisi ye honorable ola kino nakiri honorable ofiisi ya mwempulidde mugiraawo ofiisi ya prime minister yeetaagibwa nnyo honorable
etya okuwa buyambi munnanga abantu abali ku muggalo nolwekyo tulina office ya prime minister ekola nga enfuga si ya dictatorship oyo alina kyasobola osalawo kyonna nti kino kikolebwe olaba byalemye byonna byaganye asobola kusalawo ki atugambe nti asobola osalawo kino era naye bw'ogendayo ewuwa kugamba kaninde president kaninde president. This is a dictatorship. Olowooza ababaka tebamanyi nti mu ofiisi yo oli powerless nti ne lwemba nina kye neetaaga mu ofiisi ya prime minister leero nsobola okifuna gwe nabbanja nga sikulabye okitegeera kakati nze saagala kuwulikika nga muntu ali mu kuyombesa nabbanja naye muwulidde ebbanga ddene era ne lweyajja ekasanda yagamba manya mwoyo nsamba manya ababaka bammwe sibalaba manya biki kakati oyo prime minister ye ali out of place nebigenda maaso tabikola alinde president lwali mutuma emigugu agitwale gyagikola ki gyagitwala abaka ba parliament bamanyi gye bajja be bakolera abaki abantu baabwe babimanyi era kabanda mkakasa ekyokukola akikola ki akimanyi ensonga lwaki tasiiba mu ofiisi ye bw'aba alinda ababaka abagenda okugenda mu ofiisi ye manya bamunoonyaako eno gavumenti tumanyi bwekola era betujja tumanyi bwe tubikola ekyo nga nkimaze njagala abawuliriza kati olutalo lwe tugenda okuddako abapoliisi abo bwe baleeta ssente Mr. Ntambi ne speaker bwe baleeta ssente eza emergency zino ekintu kino nagenze nenkyekeeneenya abapoliisi tebabeerako ku budget tebabaako ku budget kati ne babalekera option emu yakunyaga bantu kunyagulula bantu gavumenti kati eba deployinga nga tebawadde mmere nzijukira mu covid ekasanda omusirikale yampita nangamba honorable nkuyise wano njagalo nyambo mpe ensawo y'ebijanjaalo naye bw'oba ogenda kundaalaasi ensawo y'ebijanjaalo togimpa gimpe nemugamba ensawo y'ebijanjaalo ngenda gikuwa nansaba nangamba honorable tobaako gwokola ki gamba naye nga yandaga ebijanjaalo bye baleese saamu balaba amagala bye baleese omuwa bye baleese okuliisa abasirikale be ye nga komanda nga bivundu kakati abantu bano ekyebuuzibwa ku disitulikiti ani aboogererayo yabange mu paalamenti ani aboogererayo kubanga nebuuzizza nsigala nebuuza lwaki abantu bano babba abantu baffe nga baba deployinze aboogera wali akakiiko ka defense and internal affairs ate akakiiko katuula ddi bateekawo abasirikale abo abasirikale teboogera abo teboogera manya bakiika mu paalamenti they say nothing bajja bayita ba listening post so kati nja kusaba kanso zaffe ku disitulikiti bano abakulu sente ze baleese mubabuuze ez'abasirikale ziriwa ensonga ebabuuzisa nsonga eri emu abantu baffe bali mu kubbibwa abasirikale be bamu be badiployinze n'akubbako emitwalo 5 n'akubbako emitwalo bwegiti n'akubbako emitwalo bwegiti kubanga paalamenti eri mu recess bwe tunaaba tuvudde mu recess tulabula ensonga ezo tujja zikola kizisitresingako mu paalamenti naye zitandikire ne ku kanso kati abasirikale abo tumanye bali facilitated batya bafunye ekyokulya naye omusirikale eyasuze enjala nga bali ku order mu jeshi tasobola butatulugunya muntu gw'omusindiseeko ku makya ensonga eyo nsaba tugitwale nga nayo nsonga ki nkulu nga nsonga nkulu nnyo era speaker akuwuliriza ne chairman akuwuliriza ensonga gy'oliko obwekitiibwa nkulu kubanga waliwo emmotoka zaabwe bambi be nasanze sijja zoogera bika kubanga bayinza okubakwata ate nabo beeyiya bweyiya nga bambi bali mu kama mafuta nenga nti abantu bano batuufu kubanga kireka bali bubi nga bazikama babadde eyo ewaffe ku kyalo kyewaffe eyo gye nabalabye bakola ebintu bingi
Bw'omusirikale n'alaba omukyala ng'afumba n'agamba kamutwale ntyaji emmere tugitwale gye tuba tukola ki gye tuba tulya naye nga ddala lwaki ogenda okuwulira budget supplementary egenda okufuluma olw'Ebola tujja kubeera mu trillions mu billions nga 10 nga parliament mujja kulaba ministries budget zegenda okukola ki okuleeta ogenda kulaba baleese sente nyingi nnyo naye ku sente ezo ennyingi temusobola kulabirirako basirikale nabo ne bamanya nti tubadde ku deployment tubadde tulwanyisa Ebola tuvudde naye tufunyeeyo ke tufunyeeyo njagala ombawulesebo omalirize abakulembeze bagitwale nga ki bagitwale nga nkulu yenda kumaliriza ensonga eno ey'Ebola nga nkoola abantu ba Uganda North benkulembera benkulembera mbegayiridde nze Patrick Nsamba mujjukire tuli mu lutalo lwa kununula Uganda abantu abali mu kununula ensi tebeefaako nnyo okubeera abalamu beefaako Uganda ejja kununulwa nga gwe wafa dda n'olwekyo ebintu by'okubeera mu butawuni obwo bwe mwekwekamu ebbali poliisi weetatuuka nsaba mubuveeko mujja kulwalira bwereere Ebola muzibu tawonna bwakubaka kubanga Ebola atta omwana omuto atta omukulu atta omukadde atta buli muntu ate bino bye twewuddisa mbu Ebola taliiwo tekajja kuba ndulu nti nzuuno nzija tajja kuba ndulu nti bannange mweteeketeeke nzuuno nkola ki nzija bwe banga alaati weeri njagala mumanye ne bwe banaagamba nti ennaku zifuusa 42 era nsaba mugumiriye mu nsonga eno tulwanyise eki obulwadde okulwanyisa Ebola mwekuume nnyo nga bwe mwekuuma Ebola mwekuuma abasirikale kubanga abasirikale tebali facilitated abasirikale wanakwatirako wonna ajja kubba oba misana oba ddi oba kiro so mwekuuma ebintu bibiri mwekuuma Ebola ate nsaba mwekuume neki n'abasirikale mubamanye mwejje mu mbeera kati ogenda kukulaba mupiira amanya agenda kukola kyebyo mubasobola obbagwirako akubbeko emitwalo gy'esatu ena lwaki agitwala mu mbeera eno nga tona kyogenda kulibisa baana tebasaasira bolo babuulire tebajja kubasaasira kubanga neyabadiployinze tabasaasira so mu mbeera eyo ekyo gwe mulaga gwe njagala okukola ki okukozesa kati njagala webale nnyo sebo sibula njagala kubaliriza n'ensonga gye waŋŋambyeko ey'omulamu ago ssebo ensonga eyo ngireke ngenda kufuna kuba mbadde bw'oyogedde wano nenfuna ekirowoozo eky'amaanyi bwe tuva gwe maliriza na kino kasita tugenda mu maaso ne program nja kubuulira kyensazeewo ku nsonga eyo ku mulamu ogwo gwa gunsooka okuviireko ddala maliriza n'eky'Ebola kale kanguveeko ŋŋamba abantu nti bannange bw'olwala obulwadde bwonna essaawa eno bulungi nsaba mukube amasimu mukubire aba VHT mukubire abakulembeze bammwe ove mu kyalo ova mugamba nti ogenda ku musawo Muganda oba mu ngeri yonna ove mu kyalo bakebere kakati obulwadde bwokoze chairman alina kyakubuuza sooka kibulize mu dakiika emu honalebo neyanziza nkuwulidde bulungi ono Ntambi honalebo ku nsonga ya budget ensonga ya budget zino ze tugenda okuyisa twasubmitinga budget nze district yange yali ekoze proposed budget ya billioni emu ne miliyoni 4 naye sofa balese miliyoni 5.5 naye sente zino ministry yazirese ng'emaze okuzirambika bye zigenda okukola ewaffe just kufuna formality kubanga buli omu baaziraze kye zigenda okukola mu sente zino ewange security eriko miliyoni 7.9 naye office ya chairman eriko emitwalo 17 mpaka nga Ebola ewedde mwe 14
Kibonge janini. Kanso yange y'abantu 38 gye basuubira okujja okutuula ng'Ebola ewedde ziba mala eriko miliyoni 10 zokka. Naye jjukira chairman tasasulwa ku ssente za kanso kubanga iza abeera efuwaso mu kanso. So tukyasobeddwa ffe twagiyisa kyenjagala okutegeeza nti sente zibaayo ne mu covid nali wano naye bwe zituuka mu security n'omala okuziyisa ziriibwa abakulu abawansi tebabawa ate abakulu teboogera kugamba nti sente zijja oda ni moja wa wansi taddamu kale maliriza n'ekyo Honorable Musamba. Sepa Sentebe kozesa obuyinza bwo nga Sentebe bwe munaatuuza kansa eyo muyita abantu ba Ministry of Health mubategeeze nga nammwe bwe baatudde eri ne bateesa nammwe nga kanso yammwe si rubber stamp nammwe kanso yammwe etuule eteeseze ssente ezo kijja kulabika nnyo nga muzikutte ne muzeewa nga bakansala naye walina okubeerawo omutemwa ogwa sensitization ogulina okukolebwa baki bakansala. Ensonga ze mulowooza nti tebaaziwadde nnyo mulaka nsaba muziwa omulaka mmwe nga mmwe akanso kubanga njagala kutegeeza ssente tebasobola kusaba biliyoni 2 zokka abo mbamanyi ojja kwesanga bali mu biliyoni 7 kati wano musigale mubateeke ku pressure nti eno line teri era gwampatanya kwekyo linda lwe banaleeta supplementary budget mu parliament olabe oba banaleeta ene budget eri wansi wa biliyoni 6 so kiba kitegeeza ssente weeziri eri abantu abalina omugaso kuki wansi omugaso ogwo mmwe mulina okugulaga kansa etuule mu deliberating objectively mule fuddeko era nazo muziwe budget line bw'aba tayagala kye muteeseza agenda aziyisize ku ministry ndaba naye ayinayo gundi mukama abawo omukisa. Amiina webale nnyo webalire ddala. Mpuliriza oyo abadde omubaka mu parliament akiikirira abantu ba Kasanda North okitiibwa Patrick Nsambo Shabe ali Johannesburg South Africa gye tusinzidde okumufuna. Tuli wano mu kibuga ky'Emubende tusinzira okuweereza eddakiika zino zigendedde ziri 23 z'okusaawa 7 olinange Saamu bala magala kinanjo kyankimize seguya balinzika nenga mbwento bwenkubulidde njagala kutegeeza nti nno mwenna abatugoberedde mwebale njagala kukona ku bantu babiri njagala mwami Ndizi wali ekyabataagi mwami Ndizi mumanyi ataviira ddala ku programu eno nkutumiddeko nnyo ne Robert ku namba emu naawe tukutumiddeko nnyo bwebali kubanga otugoberera bulungi ndowooza njagala mpeeyo koleke wano nyina message okay na Saamu kyembuuzaamu poliisi bwekwata ku piki ng'eriko omulwadde ye temukwata Saamu tufa. Okay Eric okay naye bw'abaawo ko omulwadde naye bumukwata. Okay okay ono master plan prunali mu Lukinga Kasambya kwendi wano ku Noah's Junior School okaba Noah's Junior School tubatumiddeko nnyo kale mwebale nnyo abatugoberera naye nga njagala ku mazinga wali ku mukirungi mazinga tukutumiddeko nnyo Magalanze Aruna naise ku WhatsApp Magalanze Aruna Erwenzo ndabira speaker wadde Katumba Mugerwa ne bake kulwana ku boda abadde ebaza tubadde tufwa Aruna Erwenzo
bwatu bagambe ono amulala agambe nti manager tusiima empeereza wano ku NAF Media Uganda. NAF Media Uganda bali wanyitoza bamu kirungi NAF Media Uganda bwe beyita ono n'agamba nti no kojja webale kuweereza wamu neba panelist bonna nsaba oneebalizeeko chairman Ntambi olw'okubanga akyali ddoboozi ly'abanyigirizibwa Ebola wali ng'obulwadde naye awuliriza akimanye nti amaziga gente lisanyu ly'amalembo ebizimbe byayimirira nga COVID-19 akakkanye mzee Kiddu mwagala nnyo. Okay, mzee ono mutabani wange abadde Morris ali wali Dubai. Tali Dubai ono. Morris ali Dubai. Ono agambye nti no magala we bali kuweereza eddoboozi lya Moses liri wansi. Moses abadde ayogerako libadde wansi. Okay. Okonagambe nti Omubaka Kasambya asazeewo okukozesa omuggalo guno okuddamu okukola enguudo. Bwato waliwo asinze nti bono yeebaza nti Omubaka Kasambya okusala okukozesa omuggalo guno okukola enguudo ze Kasambya balenyo balire ddala. Ono yenayo kyabadde agamba kyabadde ategezaako okugamba Omubaka we Kasambya. Ono agambye nti no message nyingi naye ate twagala kulyaza amanya abantu kakati wano ku Facebook waliko abatugobera ku Facebook abakulembeze b'Emubende byabasobedde kubanga tebayina we bafuniramu. But bagambye onagambe some thanks for the program, but Mr. Commander should not go ahead to use abusive language because he's one of my role and you too. But bawandisi Rolo modo chadaba gezako kwandika. Teacher Gwana Jeffrey Madugomba. Okay. Na agambye nti ono kato Justin agambye kwebali ono nagamba nti Bukenya Swaibu emitete mawogora na atugoberera bulungi ku matete ndoza badawandika matete mawogora. Waswa Yusuf ebukakata naye kwali atugobera bulungi Waswa Yusuf tukutumidde nnyo magala onagambe Morgan Payet oba Payet but agambe nti tell David Kabanda we love him but NRM doesn't like people who think with their head yebale nange mbisomye oluwuli dolo oluzungu zende kalulina kakati Prince Brian onagambe nti Kabanda ye waffe Prince Brian alidawa tayogedde gyali Kebirungi Priscilla agambe nti wamma Honorable Kabanda David bakubise bikolwa feno tusiima byokola abo bali ku WhatsApp bali ku Facebook batugoberera mwebale nyo bali ddala katika nkolemu bwenti katono mbabulire omulamu gw'okubirwa kinguyimiriza bani bengendo okuwa ku Saturday ja nzije wano tusibule katika mo obutakubira ku munno simu ensonga erina kuba nti tuyagala bwagazi kwogera naye kati ku MTN ofuna eddakiika nyingi ku ssente entono ddala okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna nyiga star emu6 not stabiliemu hash okugula bande endala eza ssente entono eno promotion yakiseera buseera MTN Uganda erimu emizibu ekitongole ki Uganda Communications Commission. Abeka mubadde mukimanye nti ensi yonna yesunze World Cup ojjukira bulungi nti France ba defending champion munnange bakokosya golo 2-2 omupiira guno gwaliwo ngenda kusoma mwezi 15 Julai 2018 wali ku kisawe kimanyiddwa nga Luziniki Stadium nga kisangibwa mu ggwanga lya Russia era nga Russia ye yali etegese World Cup ku luno Russia yegobeddwa mu kikopo kino lwakuwakula lutalo ku Ukraine era bwe twogerera bino World Cup y'omulundi guno egenda kugulwawo ngenda kusoma mwezi 2 omwezi ogwa Novemba sawe mweyeka wongezi era nga bategese eggwanga lya Qatar yagenda kugulawo ne Ecuador omupiira guno gwakubeera mu Albert Stadium
Mukibinja kino nno mwe muli ne Senegal ko ne Netherlands. Bannange World Cup egenda kunyuma anti yakutambulira ddala paka nga 18 Desemba. Timu 32 zezigenda okutunka zino nga ziri bibinja 8 birambirira era nga buli kibinja kirimu tiimu nnyanya. Aba emipiira nkaka mwena birambirira gye gigenda okugungwa mu World Cup yonna. Ebya World Cup tebiggwa malojja abasambi ab'amaanyi bonna bakulabikira mu World Cup nga n'Abafirika mwebali. Senegal, Tunisia, Morocco, Cameroon ko ne Ghana zezakiikiridde Africa. White FM yeteeseteese bulungi nnyo okutuusaako ebipiira gya World Cup gyonna anti tuva ku mukutu World Cup egenda kunyumira n'abakugu mu kugiweereza wano ku White FM wokka World Cup. Sibula zi stress z'okusimba layini empanvu ez'okubuza ebiwandiiko n'ez'akalipagano k'ebidduka. Nyumirwa enkola ennyangu ey'okusasula ebisale by'omwana we eby'essomero ng'okozesa essimu yo. Nyiga star 165 star 8# osasule ebisale by'essomero butereevu ng'okozesa akawunti yo eya MTN Momo oba osasulire ewa agenti wa MTN Momo. Sasula ebisale by'essomero n'enkola ennyangu eya MTN School Pay. MTN enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. When the pain puts you up, get on with head on. Mukwano, jangu tunyuka mu fitna. Nedda mukwano, sawulira bulungi. Buli muntu okumuluma, ninga alina akomera ennyondo mu mutwe. Omutekuluma, lwakati kwesa dawa ya kisasa. Dawa ya kisasa? Dawa ya kisasa, talina gawula hedon. Ate nga lyesigika, myaka ebiri zokka. Esigika mulanje ebifulenje, obugubi obugubye. Wesige Haydon, dawa ya kisasa, omuntu ogukuluma, amanyu agakujijira, n'ennakanyama. Gula eddagala ettufu erya Haydon kuva mu zifamasi n'amaduuka agatunda eddagala era nga liriko laama ya Haydon. Buli lw'owulira obulumi bwonna, kozesa Haydon. Obutakubira ku munno ssimu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente entono ddala. Okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga star emukaga note star 2 okugula bande endala eza ssente entono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN Uganda erimu obuzibu ekitongole ki Uganda Communications Commission. Kubo General Hardware ye hardware yokka Mubende gye bwalifudde ng'okuzeeyo ekyokuzimbisa anti batunda ebizimbisibwa ebiri original ebikoleddwa mu steel ate mu tekinologiya ow'emulembe. Batunda seminti, emitayimbwa, langi mu kala zonna ate ng'ali mu original, amabaati, obutimba obw'engalama n'obwa buli ngeri, enkumbi, amajambiya, wheelbarrows, ebitiiyo. Leka kugula misumaali giringa toothpick. Weyune kubo General Hardware bakuwa emisumaali mu original, balina ennyondo ne buli kyakuzimbisa kye wali olowoozezaako. Kubo General Hardware basangibwa Mubende mu tawuni emabega wa paaka ya takisi opposite ne paaka ya motoka ennene. Okumanya ebisingawo kuba ku 0772 53 56 81 ne 0700 715 05. Kubo General Hardware, with us you can. Really? If you cannot call your friend, it must be because you don't like talking to them. That's because on MTN, you can now call all networks for as little as 700 shillings for 10 minutes. Dial star 160 star 21# to get more cheap voice bundles. This is a promotional offer. MTN. MTN is regulated by the Uganda Communications Commission. Balamusizaako mwenna bannabyamizannyo kasipidi ka Premier League mukalabe ennaku zino. Bannange obadde okimanyi nti Arsenal mipiira 10 talina muddulo yonna bagikuba mugumu gwokka era nga Man U yegikuba ate tatatwala ekikopo kya sizoni eno. Man City nno naye ebadde egenda sipiidi. Liverpool teyagitadde mu kasitoopa. Obadde okimanyi nti ne Spurs eremeddeko kati beekanya obubonero ne Man City byomwa 23 yerwaki nandagana ebyo. Ne weekend eno waliyo emipiira gya Premier League. Man City yakujaza Brighton kwa saa 11 kawungezi. Oba guno gunaggwa gutya Manchester United ejali
balira Chelsea gwa lwa mukaga samu mune kitundu Chelsea eri mu kyakuna mani mu kyakutaano yo Arsenal ya Mekela ateta yakujalya Southampton ogwo gwa kusandesa wa 10 ezekawungezi emipira gya Premier League gyonna kijja kuweerezebwa bulambalamba wano ku Point FM Radio n'abakugu mu kugiweereza nga gikutuusibwako amasundiro g'amafuta aga LK Filling Stations. Munnakasambya obadde onoonya ogenda okugira ebyogosa mulamu obwa bulijjo kati kankuzibirire kitabo wa Trading Stores abantu gwe bamanyinga Nsenga Richard Salongo atunda ebintu byonna ebikozesebwa ng'omunnyo sukaali obuwunga sabbuuni ebya pulasitiika byonna ebintu bya bidiko byonna amasepiki omukombooti ne energy drinks mu buli kika basuubuza wamu n'okutunda mukamukamu bagula ne pikipiki enkadde wamu n'okuzitunda so nga bagaba ne bodaboda bbanja ku magoba matono ddala bagula n'okutunda ebibanja poloti so nga bawola ne ssente ku magoba matono ddala balina n'embawuzi batunda awo okulira ne wanjeko ku kuulaasi balina ennyumba ez'okupangisa ne saluuni y'abakyala ey'omulembe ddala abeetaase basange bakasambya katwe oluguudo olugenda e Muinaina opposite n'ekiyumba ky'ababodaboda oba bakubire 073 Neiba ne mama mukalazi. Wanji mama Ben. Baneze mpise mu lusukulu omuddo gonna gukalabukazi ne baneze bwe nfuira omuddo nguze eddagala nkoye kuba gwa gujimukabuji musaba gw'okikola otya. Omulimi w'amaka tetakyaferebwa. Bannaffe batukole Bukozi Farmers Shop bakoletedde eddagala ettuufu mu budde obutuufu bw'omulimi. Balina eddagala erifuuyira omuddo gwonna Weedmaster, Weedex, Mudoset, Ina, 240 n'eddagala lingi nnyo. Balina ebijumiso ebirungi ebikola obulungi mu nnimiro yo. Balina ebika by'ensigo ez'omulembe z'osimba ne zitafiira mu ttaka. Olukosa bombe zifuuyira enkumbi ebiso saako n'ebintu ebirala bingi nnyo. Bano basange ku Biibino nga batunudde mu bannaffe abazako wano mu kibuga eky'eMubende okumanya ebisingawo ku 0752836 oba 0755463 ne 07784 be bannaffe abatukola Bukozi Farmers Shop. Muzadde kujenga musubiza bana bava uniform mulwadde mugenza okuziretanga n'ebigambo tebirabika kati abaana tubatwala wanga mujje obusibu muzadde ebintu tubikolera wala laba lwakije wagenda ku Vision Printers genda kati ku Vision Printers eMubende baleese ekyuma heavy duty embroidery machine kiwandika bigambo bya wuzi ku ngoye ate nga kikolera ku sipiidi kikola baji z'amasomero kuwandikira ku bitambaala enkofiira oyagala kuwandika ku masuuka ago kifulumya mbungi ate nga bigambo birabika bulungi balina plotting machine oyagala kuwandikira ku mujozi bakuwandikako ne kufulumanga ogwa factory oyagala kukolera mwagala wa birthday surprise ewandika ne moto ku ndabirwamu z'emmotoka ate balina ekyuma kiragi format printer enefulumya ebipande by'obutundubaali mu sayizi zonna oyagala sitampu ezikyuse nakusa omwezi so nga n'ebintu ebirala ebigwa mu printing babikolerako ku Vision Printers basange eMubende ku Lubanga Road ku nkulungo wennyini oba bakubire ku ssimu 07744295. Mwamazi gona agakole Wamusonga poli Mwonezimbira Anje ndoboziro Nangeri yange Karekwe yongeza point FM Karekwe yongeza point FM Webale nnyo baliri ddala tukomyewo twagala kudduka emisinde gy'ekika ekyawagulu kaka twongeremu nga bwe tumaliriza naye njagala kabanda oye mukasambya nze balongo nze balongo wekasambya agambe nti kabanda oye kakati njagala Chairman Situ Nchinga. Reverend Allen mwami ntabya kutumide agambe kwali akuwuliriza Reverend Allen Kasozi Butologo agambye akuwuliriza kale bane message nyingi nyo naye lozo lokuba njagala kukola njagala okola 2468 simple njagala soko linda mukatu njagala ku tumalirize naye olokubanga njagala ne omubaka wa municipality naye tumuwa mukisa ayogereko abeko ka message kaisao ku kigambo kye Ebola naye nga ekyo nga kiwe nga sinaba kukitukako njagala program ngojeka ba panelist abasatu permanent panelist benjogerako permanent panelist yekayira yekatumba ne Kiddu ba permanent panelist benjogerako kakati ngojeka abasatu kulwe mukago olujja tugenda kwata omulamu guno kakati abasigadde PD agenda kutulambika bameka abanajja bani abanajja
abanayongerwa kwaba abasatu bemmenye batuba tetukuyise otuyambe tojja tunagenda maaso kubanga muwulidde message nze nno njitutenga nkulu message ya Patrick Nsambe eyo katulaye tuli mundoza tetuwera ne 10 wano mu studio kale kakati naye kulomukaago olujja ampuliriza omulama gwe nabagambye ekituufu gunnemye nzikirizaawo nalebo Nsamba byayogedde nti gunnemeredde ogwa Ebola guguyinze naye teguguyinze naye guno omulamu abannaye ku lwomukaaga teekamu amanda mu rediyo olabe magala bwalwanagana ne mutabani we Drake olabe ngati yamugamba ekyana ekyo nakigamba kidrake namuga Drake gwerinda kugera bwenfansi zinekadinugwekati godzako kati Drake atali kukola obubaga mu masomero akunga abaana agenda akasinyisegendo akola obubaga wuyo ku St. Charles Drake avude agenze masomero gonna agenze akoze obubaga kakati chenda nemubende agisusse agezeko ne Kampala nemubende ko ageze ku lubiri haya akoledde yobaga ku budesi kati bwe nalaba ngo baga Drake asusiza stop that nonsense Drake teyakoma Drake atandika atweetinga ku Twitter handle era kino mulabula mga Drake please stop kati kwasa ku kiyuni eyo njiteka kutaka angamba nti nze daddy nzoraba eyo sembabule eyo oyona na busechikubo biwero nsobola okuba sembabule munako oyo busechikubo ogobewanisa biwero mugamba bannange Drake obaddeki kakati Drake yanyanukudde naganze daddy nange nyine myaka 18 nkuze bane program eja tunyumira ku lwomukaaga kubanji najyetegekedde nnyo enkozewo Drake wo tomunenya bane Buganda tuyina kabaka eyawangaala ennyo kabaka ono yalina omulangira yali alinze entebe engoma omulangira ono bamuyitanga Tembo omuntu bw'aba yagudde eddaluwa ne Buganda tugamba nti gundi kati ayita Tembo engombe eyo we yava omulangira Tembo bwe yalaba kitaawo aganya okufa bawalulira kaliba bafulumya bazingiza tata atafa n'agamba nze ndituula ddi ku ngoma yalaba bamuwaludde bamulutu okwota akasana n'ayisha yeri n'amukuba akafuuni ku mutwe bagenda okudda okuyingiza nga nibagamba banange Tembo alabika obwongo bwayononese enjogerewo yava tigundi kati ayita Tembo katunonye ku mbaka Haji Bashir owa Mubende municipality kulwomukaaga program eyo ngikomyawo hello yes hello kale katumufune dakika nga 5 then tukomewo ffenna tusibule kewalese yakakusiiwa ajja kwogera mu kusiibula yes honorable yes Haj yes mukuru Sam olina Sam bala amagala ambassador wano ku Mpewoza Point FM nkuwulira mukama wange Sam buuza kubatuliriza abatuwuliriza bonna mikwano girange entanyisa okubawulira akaseera kano njagala kubeebaza buli omu kyakoze olwakadde sigenda kulandaga Sam esebo naye njala nnyo okwebaza bapanelists bonna ne submission zonna ezikoleddwa mukama ansobozesezza nange gyendi okuwulirako byensobodde okuwulira esebo wadde nga Sam okoze omulimu gw'amaanyi okutukwasa omululu ku kiramwa ekyo kyotakozeeko olwaleero ate tukoledde otulira omuntu gaweewe asiimula ebimwa giriko n'amasavu nga ekiramu ekyo kubanga oba oli awo ekiramu ekyo kyandibadde kikola kinene nnyo okutegeeza n'abantu baffe judgment nga bwekolebwa n'engeri abantu gye balabamu ensonga zonna engeri gye batunuuliramu ensonga era ekiramu ekyo olukoze bubi kubanga kyandibadde kyongera okulaga bannamubende n'abantu bonna nti mu nsi muno mulimu abantu bangi nnyo aboogera nga tebamaze kufumiitiriza ku lwomukaaga sebo abaganda bagamba nti obwakuno tebukya ku lwomukaaga omulamwa gwendeete ogwo
kati ekyo nkivuddeko Sam esebo onzikiriza era abantu bonna boogedde naye mu ngeri ey'enjawulo nzikiriza mpuliddeko nnyo submission ya mwami Kayiira era nambeerera muteesa wange wa lunaku abadde man of the match ambeeredde man of the match bw'anaava omwami Kayiira ojja mugamba essimu yange agiina akubireko kulaba oba akantu kakatereka kakyakola kale sebo kubanga atuleetedde history oli ow'olulangira ow'olulangira n'agamba nti lockdown zaaliwo naye science yateekebwangamu ng'omuntu yeesibawo yekka so nze ndowooza nti ayina kinene nnyo kyayongedde ku debate y'olwaleero ebadde point nkulu ebadde point nkulu nnyo saagala kugitwalanga kyakuzannya Saamu njagala okukozesa eddoboozi lyo eddene erya Point FM nzikiriza okusaasira abantu baffe bonna n'embeera gye bayiseemu tekibadde kyangu era Saamu nze mbadde ŋŋamba abantu ewantu wonna nti enkwata gavumenti yaffe gyekuttemu oba Ebola gye yatusangamu tulaze nnyo nti ate mu covid eyaggwa twayigamu kitono nnyo oba obutayiga tetwayigira ddala kubanga twasangiddwa mu nsobizo ezimu ddala ng'era tuwammanta buwammaasi nga tulingera bawawamuka mu tulo okuzuukuka nti tukole kino nakiri ate ng'ekintu twakitegera ntituteeka okukikolako nti gavumenti yazzeemu ensobizo ezimu zeyakola ate ne mu Ebola manya mu covid nesebo twala ekyokulabirako ng'ekyeggana abasajja abo baakozesa kye baafuna mu Ebola mu covid ne bastrengtheninga health systems zaabwe to the extent nti ebintu ebyaliwo oluli byali tebisobola kuddamu naye olwaleero engeri gye baggalawo era gye baggalawo luli ensobi ezakolebwa mu ntandikwa ez'okukwata abantu obubi obawambako pikipiki era zezaakolebwa ate pulezidenti n'akomawo obukombi n'agamba boda muzirekemu era kye bakoze ne kati embeera eyaliwo eyalabika mu nkwata y'abalwadde yaviirangako abalwadde okudduka ne beekweka nga banoonye olwaleero twogera ku bantu bacontacts abali mu 1,600 mu Mubende district abakyanoonyezebwa ne gye baalaga 1,636 okitegeera naye ki ekiddusa abantu abo wana Saamu kwe kubanga tebeekakasa gye mubatwala n'engeri gye bakwatibwamu nga batuuse mu ddwaliro ne bye bawulira n'amaloboozi agava mu abo abamaze okutuukayo nti enkwata si nti abantu beekengera gavumenti bagyekengera so ng'omuntu yandibadde motivated nga ekimusikiriza ennyo kubanga omuntu bamugamba nti bwolaba obulwadde n'obulwadde obubonero buno na buno weereete mu ddwaliro nga gavumenti honalebo bwe yakikola ku bulwadde bwa HIV ekiseera kyatuuka Mulago ndowooza National Referral Hospital ne batandika ndowooza ne malwaliro gonna amanene agagava ne batandika okugaba nga bagaba amata bagaba soya nga bagaba omuceeri abalwadde ne batandika okwewaayo waliwo omukwano ogw'ekyama okiwulira kakali bw'otunuulira disitulikiti yange bwana Saamu ey'Emubende nga bw'ogiraba tulina amalwaliro ga gavumenti 27 naye amalwaliro 27 olwaleero entambula ey'amangu yetambuza abasawo kino kiweddewo tukijje ku ddwaliro lya wano tukireete wano kino kyetaaga kujja kwendikoota ekiyamba awo amangu ziba pikipiki era beetaaga pikipiki 27 bwenjogerera balina piki 8 zokka kukaawo eno nga Mubende disitulikiti erina piki 8 ng'ekintu ate nga obulwadde buli mu districts 2 bwokka okimanyi nti ttiimu ya mwami Ntambi buuza district health officer aliwo mwami Sendi bawandiika dde okusaba protective gears lisitula ne bazikola ne baziwa minisita zaatuuka dda naye up to now abantu tebanafuna bikozesebwa nga gambuutusi nga giravusi nga ki okutabaala amalwaliro gonna agaki ebikozesebwa era abasawo tebannabifuna tebinaba ekyo kyekugamba information nagifunye kyo nga following nkola kino kyatuuse naye nkubulira nti information gyenyina tebinakola ki tebinatuuka
okuva ku bakugu bwaffe kati obitiisa n'abasawo ne batandika okwemwalabwala balaba bannaabwe bafa ate bo temubawa bimala. Enkya ya leero okuwa amawulire abasawo ku ddwaliro ekkulu Mubende bakedde kwekalakaasa nga n'entabwe evudde ku kusasulako busente abamu abalala ne batafuna. Bano ne bagamba nti katuteeke ebikozesebwa wansi ekyosi kimale okuyita. Anti n'ekirala Samusi olina okumanya nti musawo nabisubi bw'aba yafanga banne baali bamumanyi. Oluusi baba beetaaga n'okumanya yafiira mu mbeera ki, ekyokubiri bwe yamala okufa nteekateeka ki ekoleddwa okuyamba famire ye. Okuyamba famire ye ebyo byonna bikanga era bye twogerako ze ensonga eziruma. Bikanga abantu omululu agamba nti abantu abayamba ojjukira luli gavumenti yavaayo mu bineegamba nti kale abasawo ababadde batuyambawo ku covid mwena muyimiriziddwa mbagirawo mudde wammwe. Kibadde tugenze tutya nga buli omu yeetunuulira. Haji ensonga gy'oliko nkulu nnyo. Ennaku zino zonna mbadde mbuuza ab'ebyobulamu, mbuuza bannabyabufuzi naye tewali n'omwampa ansa. Mbuuza lwaki omuntu bamutegeera nti alina Ebola ayagala yeekwekadduke nga tamanyi agenda kufiirayo. Kiki ekibaddusa? Ekibaddusa kyekiri kyegambye nti mu mbeera ng'eno nga waliwo epidemic gavumenti eteeka oteekawo enteekateeka ng'esikiriza nnyo abalwadde okwereeta bokka nti gavumenti ne bwegamba nti obubonero buli musango obw'Ebola buli ne bwalabako munda yeereeta yekka kubanga eri waliyo eggi waliyo otuta bamubudaabuda omuno gwa bogoya kweguli esebo. Ebyo bwe bibulawo omuntu n'agamba nti ate abantu bali mu kulaajananjala abalwadde nti bannange balina amaloboozi wagawulira agatambula ku mikutu gyonna nga abalwadde bagamba nti enjala egenda otuttira efootipootulo balinange ng'ate abasawo nga bagenda kufiira enjala efootipootu. Abalwadde bagenda kufa enjala nze samundowooza ensonga nkulu nnyo kyekivaako honaleba abantu okutandika okubuusabuusa gavumenti nti ddala ono Ebola ne bateeka amaanyi mu byokwerinda naye ebintu ebiteekeddwa okukola ate ne babitunuulira kizimuzimu nnyo. N'ekirala Saamu tugenda kukomawa ogamba mbu tuzze buzi ne tuggalawo. Wawulidde ne mukulu Kristo yalwa munsi ebintu byayogedde ng'agamba nti ennaku tuzirabye si nnyingi nnyo gavumenti esazeewo mu butongole tegenda gaba mmere. Kubanga ennaku 21 nnaku ntono nnyo. Era onalabuka nkubuuza ekibuuzo kwabadde ntegesa ebibuuzo bibiri byokka. Ekisooka ekiwandiiko kino ekyafulumye ku nsonga z'ababodaboda okukola okutikka ebitereke n'ekigambo ky'emmere lwaki abakulembeze ku mutendero gwa waggulu bakitankana ne wansi bakitankana buli omu akola kike era boda baziganya abapoliisi baziganya okutambula naye ng'ekiwandiiko kyalambikiddwa bulungi wane Mubende ne Kasanda ababodaboda basitule ebitereke Kasanda batambula Mubende babaganya. Mbozi Saamu ndikiriza akantu ako nkakubuulire nti ojjukira ku lunaku olw'omukaaga pulezidenti yaggalawo olunaku olw'essande ne tuyita press conference ng'abakulembeze abava e Mubende bamemba ba paalamenti ne tuteekamu ensonga enkulu 3. Ensonga esooka yenkwata embi ennyo ey'okukuba okuvulugunya abantu oba wambako pikipiki zaabwe. Ensonga ey'okubiri yali yakuba nti bodaboda ziteekwa okukola mu bulamu bwaffe okusobola okutambula oba twagala oba tetukola oba tetwagala. Ekyokusatu kwe kuyambako abantu ku kyokulya n'abantu abakosebbwa. Era ne bakkaanya nti ekiwandiiko kigenze ewa pulezidenti. Twavaawo bamaze okuwandika covering letter ku kiwandiiko kyaffe kigende ewa pulezidenti. Olunaku olwaluli ojjukira tuba tuli awo nga omukulu kulisi bali omunsi avuddeyo ng'agamba nti kabineti basazeewo nti ekiwadde gavumenti ebadde ekikutte bulungi ddala enaatera kifufugaza era tewali ssente tetugenda gaba mmere. Tewali mmere. Teekateekeza procurement na kino gaba emmere tekigenda kusoboka. Ne twesitula ne tuddayo ewa prime minister. Ne tuwandiika ebbaluwa ey'okubiri. Ebbaluwa ng'erimu ensonga 2 nti ekintu eky'okugamba nti bagenda kuwa bantu mmere ekyo kibi saaga kwennyini n'okubalaata n'obutafumitiriza omuyala kyayitamu nga gw'oli mukufu. Okiwulira ssebo? Ekiwandiiko ekyo ne kiddayo
Prime Minister n'ategeeza President nti ninawo ku mmere etandikibwako yawandiikira ddala n'agamba nti ninawo ttani omutwalo gumu ogw'emmere n'ebijanjaalo tekigenda kwetaagisa kuddamu kuyita mu procedures ne processes. Mu sitoowa ayinamuko ku mmere. Ninawo ku mmere gye ngenda okwaba eMubende ne Kasanda. President n'akkiriza emmere ekole ki? Egabibwe. Emmere egabibwe bwebanga weeri. Okwo kwe kwavudde ebbaluwa gye walabye n'ekiwandiiko ekyo ekitaawulutogama nti embeera ekakkanyizibwemu. Naye okimala okufuluma omanye ebintu bifuluma ku mukutu naye abapoliisi n'abakuumaddembe bo bamanyi bagamba eyatulagira tukole kino yatulagira tukiveeko. Uganda bwetyo bweri. Anti bo bawuliriza kamanda ni chifu. Era olwaleero ku makya nga sinagenda mu programu wembadde tugenda ne Prime Minister tunaye tunaakomawo okubeera nga kino kyafulumya ate bano nga tebannategeera eno kiraga disorganization mu gavumenti mufulumya kyaki mutakiweererezaawo direct kubanga babasirikale nga bagamba abapoliisi ntiraffe tetunnabimanya oba gavumenti eringa Liverpool etagala wetumalira essaamu Bayinza yakutegeezeza nti IGP bamaze omutegeeza ategeeza abasajja be wansi nti abantu babaleke batwale ebitereke. Wogendedde mu puroguramu DPC abadde amaze okupostinga ow'eMubende ng'ategeeza abantu ensonga eyo naye instructions amaze okuzifuna. Ababodaboda batikke ebitereke. Gatabisamu mu mbeera eno onzikiriza tukanye tiwaliwo ebintu ebitwetaagisa okukola obukulembeze nokukola ng'abakulembeze waliwo ebintu ebitwetaagisa n'okubeera obumu. Kakati ngenze ku kibuuzo ekyokubiri kubanga olinga tunuulidde olupapula lwange wano mbiwandiise ne Matumbo wano ebibuuzo yabadde ampa ne frame yabyo obukuubagano. Matumbwe mulungi mu bibuuzo bye mulungi. Omusajja akola programu eddoboozi lyo yagivunaanyizibwako basigambye kino bisobolaambye mulungi mulungi nnyo. Obukuubagano wakati w'abakulembeze b'eMubende naddala ku nsonga y'Ebola muli ku mulamwa gwa kulwanyisa Ebola oba mulina ebigendererwa ebirala? Ekibuuzo kati otandikire ku kiri ky'obaddeko. Njagala kulowooza mukama wange n'abantu mwenna abatuwuliriza. Waliwo abazungu kye bayita unit of purpose. Unit of purpose kitegeeza nti abantu ne bamba mwawukana mu ndowooza musobola okwegatta olw'obukulu bw'ensonga ebawo mu kaseera ako. Nti olwaleero Kayiiro owa Nuupu n'omuntu omulala yenna azzaawo nga tawagira ojja musanga ng'ayogera kimu ne Bukulu Ntambi ng'agamba bannange abantu baffe tubaagala muli bala